kwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaagalwa abantu ba Katonda, nate ne leero mbanirizaako mu programu yaffe ensulo y'enkya tweyanzizza Mukama waffe bw'asiimye tube nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Waliwo n'ensonga lwaki akyasiimye tube balamu, nga n'emu ku nsonga lwe lunaku lwa leero tube nga tuwulira ebigambo bino byatuleetedde. Weebale gwasazeewo okukeerera ku nsonga eno, otandike olunaku ng'owuliriza eddoboozi lya Katonda likuyise mu lunaku, kuba tetusobola kwebeezaawo ffekka. Mukama waffe yeebazibwe kubanga atwagala era yatusuubiza okubeeranga naffe, era naffe atusuubira okumwekwatako olw'obuwanguzi. Tuli mu kitabo kyakubikkulirwa era tukyeyongera mu maaso. Bwe yakatega nkwegayiridde tovaawo, bw'oba obadde otambuzaako n'ogwawo tovaawo. Waliwo ekyama lwaki Mukama yagadde otuukewo, tovaawo. Waliwo ebikulu ebizze gy'oli, kale weekuumire ku 3ABN. Tuyige n'ekigambo kya leero, nkakasa nga Mukama tagenda tuleka kye kimu, era nsaba Mukama atuluŋŋamye nga tuyiga. Nze akubuuzaako nze Lydia Mugalu, tuva eri mu kkanisa ey'Ekanyanya, era nsaba Mukama abeere wamu naffe nga tuyiga, twewombeeke tusabe. Katonda waffe tweyanzizza kubanga otuwadde omukisa omulala, ozze okwogera gye tuli, otubikkulire ebigambo byo. Yogera naffe, naffe tunaawulira ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Tuli mu kitabo kyakubikkulirwa, tuli ku bigambo ebyo ebigumu, ebitatera. Eriyo n'abantu omuntu ayinza n'okuba ng'ali eyo ng'ekitabo ekyo talina na lwalo olowooza ku kibisomako n'olunaku n'olu n'agamba ekyo nakibikka ebyo sibitegeera, naye ng'ate Katonda yabiwandiisiza ffe. Naye twebaza Katonda nti olwokuba bituwandiisiza ne leero yagadde tubiyigire wamu, waleme okubaayo omuntu yenna asigalira, kubanga byaffe. Ate no bigambo bikulu bw'otobisoma kubitegeera, omulaba asobola okukweza n'akuteeka mu nkwawa ze bw'atyo n'akunumba naawe mpaka kutwala kuzikiriza, kubanga ffenna tukimanyi Sitaani yasuulibwa, yagwa dda, talina kyazza, yafiirwa dda. Yafiirwa dda, kati yazannya kifiiriza anoonya olwebeeya lw'anaagenda nalwo. Ebaŋŋamba ezimu ku nnyimba ze bayimba eyo nga basinza Sitaani, mbu ndigenda n'olwebeeya. Naziwulira bazoogerako, simanyi bibeerayo naye nawulira. Ate mbu bagamba n'okugamba mbu omwereere awooma. Omwereere oyo yataliimu Mukama waffe Yesu, mukwegamba Sitaani amuwoomerwa bulungi. Baziyimba eyo, kati simanyi oba naawe oli omu ku abo baziyimba. Weerangiriddeko embeera y'okuwoomera Sitaani, akukunguza kutwala okuzikirira wamu naye, kuba ye gwamusalirwa dda. Anoonya baaweza, kubanga azanya kifiiriza, tayagala ffe tutuuke ku kitiibwa kiri kye yalaba. Bannange, bw'olabanga omuntu ng'akulemesa okutuuka ku kirungi ng'ate ye yakirimu, manya nti waliwo bulungi. Sitaani yaliko mu ggulu, kati ekitiibwa kye yalimu tayagalira ddala muntu akifuneko. Lwe lutalo olwo, kati gw'onoosubwa nga waliwo Mukama wo, waliwo mukwano gwo akwagaliza ebirungi. Katonda waffe ng'atwagadde. Kale katwongere okumusomako, tuzze tulaba gye twalabye okulabulwa, okutiisatiisa okw'emirundi 3. Naye oluvannyuma ne batulabula, kwabadde muzibasanze. Omuntu naakugamba zikusanze noga tontiisatiisa. Ebya Katonda tebiriimu. Kituufu kutiisatiisa, naye kwannama ddala kuno okulabulwa. Twalabye ensonga enkulu nga waliwo ekkanisa eyimiriddewo okutuukiriza zibasanze. Abakola obubi kubanga bwe bakolerera empeera yaabwe bubi zibasanze. Abalaba ekirungi ne bakiyita ekibi, ne balaba ekibi ne bakirungiya.
nti eriyo abantu eriyo ekkanisa nga yava ku bya Katonda n'esalawo era baatulaze nti bwe bukulembeze obuyimiriddewo mu kanisa ey'e Roma era mu nsonga eyo nti n'amaanyi gonna neegezza n'esalirawo ddala okuba nti esalawo okukola byayo naye jo twabadde tulabulwa ku bugombe buno obusatu obusembayo kati twagala tulabe obugombe obusembayo obusatu obuweza obugombe 7 kati akokutaano leero lwe kavuze katusome mu kubikkulirwa essuula ey'omwenda olunyiri olusooka lugamba nti malayika ow'okutaano n'afuuwa n'endaba emmunyeenye ng'eva mu ggulu ng'egwa ku nsi n'aweebwa ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma oba wali owuliddeko ku kigambo ekyo obunnya obutakoma kulina entaputa enjawulo naye katulabe Mukama atuwadde omukisa leero tulabe entaputa ki eriwo mu kigambo ekyo enkozesa y'ebisumuluzo jjukira malayika aweereddwa ebisumuluzo eby'obunnya obutakoma naye katufuneko wano oba kansooke nkusomereko mu Luzungu agamba then the 5th angel sounded and I saw a star fallen from heaven to the earth. To him was given the key to the bottomless pit. Aho we tuli. Enkozesa y'ebisumuluzo eyasooka okumanyibwa yali mu Babylon ne Misiri eyedda emyaka nga kumpi 6 kayiseewo katuli mu history omanyi okubikkulirwa kuno okutambulira n'ebyafaayo ebijja bibeera mu nsi era okubikkulirwa kwonna tukutubikkulirwa twagambye bye tulaba bitambula mu nsi nga n'ebimu biringa bya bufuzi nga n'ebimu bisitulibwa ne biteekebwa mu gayinga amasinzizo byonna biri ku lutalo lunene bisonga ku lutalo lunene wakati wa Katonda ne Sitaani naye na wano tujjeeyo enkozesa y'ebisumuluzo leero tulaba malayika aweereddwa ebisumuluzo eby'obunnya obutakoma enkozesa y'ebisumuluzo eyasooka bagitulaze mu Babuloni ne Misiri kumpi emyaka nga 6 egiyise ti ekisumuluzo kye kimu kyasangibwa mu bifunfugu by'e Nineeve ekibuga ekikulu ekya Bwasuli wano baatulaze nti ekisumuluzo ekinene eky'olubaawo ekiyinza okuba nga kyakozesebwanga okuggulawo kufulu ez'embaawo kyekyo ekyasangibwa mu bifunfugu bye twogeddeko era mu lunyiriri lwa leero emmunyeenye eweebwa ekisumuluzo eky'obunnya obutakoma nsaba tugende mu maaso nga tugoberera bulungi kati mu mutwe oba obadde olina by'oyingizaamu sooka obinaazeemu osooka otegera ensonga eno nti mu lunyiriri lwa leero emmunyeenye eweebwa ekisumuluzo eky'obunnya obutakoma emmunyeenye enyo twagirabako emabegako mu kubikkulirwa 8-10 mujjukira gye twalaba emmunyeenye eyagwa mu mazzi ne gakaawa yayingira mu bantu n'abantu obukaawu bwayo nabo ne babufuna munyenye eyo twogera ku Sitaani kati emunyenye ennene neeva mu ggulu neegwa kyali kitegeeza Sitaani Luka 10:18 bw'osomayo ayinza okuyambako okwongera okutegeera ensonga eno twagambye ofunayo akatabo ne peeni n'owandiika ebintu ebimu tuyinza kuba tubyogeddeko wano ne bisigala nga bikyagenda mu maaso mu bulamu bwo mu bwongo bwo oyagala okubyanira obitegeera wandiika saba Mukama era abakunnyonnyola ebintu bino basobola okulabikawo nga Filipo bwe yatwalibwa eri omulaawe n'amunnyonnyola ebigambo ebyali bimulemye nti okuleeta obubi bwe mu nsi eno kanziremu nsome ekigambo kino kuba kikulu emmunyeenye eno ng'eno egudde mu bunnya obutakoma
Mu lunyiriri lwa leero emmunyenye eweebwa ekisumuluzo eky'obunnya obutakoma. Emmunyenye eno twagirabako emabega. Mu kubikkulirwa 8-10 twayiga nti mu kiseera ky'akagomba akookusatu emmunyenye neeva mu ggulu n'egwa. Kyali kitegeeza Sitaani okuleeta obubi bwe mu nsi eno. Naye ate Sitaani mu kiseera ekyakagomba akookutaano yali ku nsi already nga yakola ki ku nsi. Jjukira yavaayo luli twamulaba mu 8-10 nga yavaayo n'agwa n'obukaawu bwe n'abuyingiza mu bantu n'abantu ne bafuuka ekitundu ku ye abaasalawo. Tugamba twogera ku bantu naye nga twogera ku kkanisa kubanga ebintu by'omwoyo Sitaani yabiteekamu obutwa. Eriyo abantu n'ateekawo okusinza naye nga kwa Sitaani nga amateeka ga Katonda baagavaako bakola byabwe. Kaakati olwaleero emmunyenye eno already eri ku ki? Ku nsi. Akagomba akookutaano ke tulaba olwaleero kagisanga already eri ku nsi. Yajja dda okumala emyaka mingi. Naye kati mu kiseera kino eweebwa ekiki? Ekisumuluzo eky'enkizo. Lwaki? Lwaki ate Sitaani aweebwa ekiki? Ekisumuluzo eky'enkizo. Tulaba nga malayika mu lunyiriri luno olwabiri kubikkulirwa twayiga nti malayika yalina ekisumuluzo eky'obunnya obutakoma ng'ajja okusiba Sitaani emyaka 1000 n'asuulibwa mu bunnya obutakoma. Wano we wali ekyama eky'okutegeera olunyiriri luno ekisumuluzo kisobola okuyingiza omuntu oba okumuggaliramu. Nsaba wetegereze bulungi. Wano olwaleero tulaba ng'ekisumuluzo kisobola okusiba omuntu mu bunnya ate kisobola omukola ki? Okumuggyayo. Awatali kisumuluzo Sitaani asumululwa okulimba amawanga nate. N'olwekyo Sitaani aggyibwako obuyinza. Wano we wali ekyama ky'okutegeera olunyiriri luno. Simanyi oba tugoberaganyeeko bulungi. Ebigambo saagala bitutabule kubanga birimu ekisumuluzo kyekimu kisobola okuggula kisobola n'okuggala. Sitaani yajja dda ali wano ku nsi naye asuulibwako mu bunnya ate obutakoma. Ate tulaba nga Sitaani asobola okuweebwa omukisa n'avaako mu ki? Mu bunnya obwo. Tofaayo okuyiga tekukoma. Yiganga bw'osaba Katonda omwoyo omutukuvu akukkeko akuggweko agwe ku nze. Ffenna manyi omwoyo waali ayongere okutuluŋŋamya. Manyi abamu balowooza omwoyo bwakutuukako olina kugwa ddalu. Zibasanze abalowooza ekibi nti kyekirungi. Omwoyo wa Katonda omuyigiriza tasobola kujja wano ate njigirize nga ngwa bigo. Nedda. Ayina kutuulawo nsigale nga ndi soba. Ayingizeemu ebigambo bye naawe akuteeketeeke olw'okubiwulira okutuufu. Kaakati nno tweyongerayo okulaba ti Sitaani aweebwa ekisumuluzo. Naye Sitaani bw'aweebwa ekisumuluzo kitegeeza nti aba aweerebbwa olukusa okumala akaseera akakola omulimu gwe ogw'okusaasaanya obulimba n'ekizikiza. Akagomba akookutaano ke kasoose kuziba Sanze ow'emirundi 3 alangirirwa mu kubikkulirwa 8-13 alagula omusango ogw'amaanyi ennyo ogugenda okugwa ku nsi. Katonda akkiriza amaanyi ga Sitaani okukola ekitundu ku mulimu guno ng'aggyawo omukono gwe oguziyiza. Okimanyi nti waliwo ekiseera eky'ekisabo ekigenda okuvaawo. Ne Katonda agambe enough is enough. Okimanyi nti Katonda waliwo omwana lw'omugayidinga omwana n'alema n'ogamba kammute. Okimanyi Katonda ajja kulekamu akaseera nga waliwo akaseera kayinza n'okuba kaatuuka dda nga ketulimu kati.
manye ebiseera bya Katonda tobyepankirako nnyo okubibala. Olunaku lumu luyinza okutegeeza ekirala. Naye ekikulu kya byonna kyeki si kubala nnaku ezo, naye okukola ebyo ebikujja mu mbeera ezigenda okutuusa mu okuzikirira awamu ne Setaani. Bye tusoma biyinza okuba ng'ebikaluba mu kutegeera. Kati omuntu abuuza naye kati nga Setaani ate Katonda amusumulula atya, ate mbu alyoka atujojobeza eddala bulungi. Katonda waffe wa kisa, Katonda tawaliriza, Katonda akuteekerawo obuddukiro awali obulabe. Obuddukiro bwe yabuteekawo dda nga mu Yesu mwe tulina okuwonera. Naye olw'okukakanyala kwaffe ebintu ajja kubireka bitutuukeko nga bwe tubyagala. Nsaba Mukama atuwe omukisa obukaawu bwa Setaani buleme okutuzikiriza. Nsaba Mukama tumwekwate tukkirize kuba tafoosinga. That is the waliwo omuntu omu yagamba naye kati lwaki Katonda Setaani teyamutta ku lunaku lusookera ddala luli ne tumuwona ne tubivaako. Katonda waffe nga n'olwaleero bw'ayogera naawe n'owulira n'ogaana n'atakutta n'akuwayo akaseera akalala, era bw'atyo bw'ali ye Katonda oyo. Ye Katonda waffe ow'ekisa, Katonda waffe atwagala. Ye Katonda waffe oyo omugumiikiriza gye tuli. Ekiseera eky'ekisa ng'akitaddewo ng'akuwadde n'okulabulwa okwa leero. Obukaawu bwa Setaani bulyoke bujje bufuge, naawe obulabireko ddala naye osigale ng'ogugumye. N'ebimu ndowooza saagala na kuteekamu ndowooza yaffe, kubanga ebigambo bino bikulu. Oba oli awo mu kunyigirizibwa okumu abamu tunaazuukuka ababase. Naye ekyo Katonda si kyatwagaliza. Katonda ayogera naawe olwaleero. Tolinda bikaawe nnyo, naye ng'ate bikaawe olwedde byakaawa dda. Omulaba akulimbalimba, aweeweeta afuuyirira, naye ng'otudde ku lyanda oli mu nsawo ze. Akukunnumbya akutwale mu kuzikirira. Nsaba Mukama atusaasire. Nsaba nsomeko ku bigambo bino ebyoyongera mu maaso. Nti naye Setaani bw'aweebwa ebikisumuluzo kitegeeza nti aba aweereddwa olukusa okumala akaseera okukola omulimu gwe ogw'okusaasaanya obulimba bwe n'ekizikiza. Akagombo ak'okutaano ke kasoose kuziba Sanzo ow'emirundi 3 gwe twagambye oli agenda okusembayo mu Kubikkulirwa 8:13. Alagula omusango ogw'amaanyi. Kati mu Kubikkulirwa 8:13 alagula omusango ogw'amaanyi ennyo ogugenda okugwa ku nsi. Katonda akkiriza amaanyi ga Setaani okukola ekitundu mu mulimu guno ng'aggyawo omukono gwe okuziyiza. Eri zibasanze asooka twagambye nti ebeera mpeera nti omuntu kyakolerera kyakola kyafuna. Oluusi ebibonerezo ebyo bijja tutuukako kubanga twagadde. Mukama atusaasire. Naye omwana wa Katonda tesaagala onyiiga. Oyinza okuba oli muntu wa Katonda ng'olina okusoomozebwa kw'oyitamu. Saagala ogambe nti omukazi yagambye kati mbonaabona lwakuba nti ndi mubi nnyo. Nedda. Katonda wo takulese. Sigala ng'oli mwesigwa. Kituufu eriyo obukaawu bwa Setaani bwe bwagala okunyigiriza abantu ba Katonda ddala, abantu abali mu maaso ga Katonda. Nywerera ku Mukama waffe. Ekikulu kya byonna kutambulira mu musana. Totambulira mu kizikiza. Awo wewali solution. Ebirala ebitukwekeddwa, ebirala bye tutamanyi ebitwetoolodde tubireke. Olutalo olunene lulina Mukama waalwo. Oyo atulwanira gwe tulina okwekwekamu, si mu bantu. Todda mu nzikiriza yonna ng'omuntu gw'osinza nga yeerimbise, bw'akulimba bw'ayogera ku Katonda naye bwe bijja mu buyinza. Okimanyi waliwo omuntu eyaŋŋamba ennaku ezo nti okimanyi nti eriyo enjigiriza oba eddiini esaba nga bw'eba ewunzika essaala ya Mukama waffe tegamba kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Obadde okimanyi? Lwaki? Kubanga ekkanisa eyo oba enzikiriza eyo obuyinza yawezza.
teyagala kuwulira buyinza bwa Katonda nga bulangirirwa omulundi omulala. Era bakoma wali zwi nga baggalawo bino nga babikola ki nga babisindikiriza eki kubanga obuyinza bwo babweza ye musota Setaani gwe twogerako. Omuntu yenna ayimirirawo mu bwa Katonda mujjukire ekyago bya Setaani mu ggulu kwewaŋŋamya mu ntebe ya Katonda. Katonda talinaanaganyizibwa kintu kirala kyonna yagamba Katonda wa bujja nakatono. Oyo bw'omulaba ng'ayimiriddewo mu bwa Katonda omanyi oyo Setaani awedde emirimu eyeevuddeyo neyeggolola mu maaso g'omulabireko ddala nga bw'atunula. Nkwegayiridde tobeera mu nzikiriza ng'osinza Katonda naye ng'osinza muntu. Ateekamuko obuntuntu obukulimbalimba n'ayogera naye bwe kituuka ku buyinza ogenda okulira nga obuyinza agamba bwonna bwani bwange. Nze nsalawo ng'omanya duka misana ng'ensi eraba. Tolinda buzibe togamba nti nkya. Tuliwo okusinza Katonda waffe. Nsaba Mukama ayongere okubikula ebigambo bino. Tugambye Setaani n'aweebwa ekisumuluzo n'akkirizibwa okubonyaabonya okukola obukaawu bwe bwonna n'obulimba n'abusaasaanyiza ddala. Naye abantu ba Katonda tebagenda kulimbibwa. Omuntu asimbye amakanda mu kigambo kya Katonda tagenda kulimbibwa. Naye zisanze ayimiridde nga ne gy'ayimiridde talabayo. Abantu bangi enzikiriza nno nnyingi eziseeseetuse okuva ku kigambo kya Katonda. Ate nabo oluusi ne beekolamu n'okwekyawagana. Naye nga bali mu mugendo gutya gumu. Bonna balwanira sayidi emu. Obwo bwe bukodyo bwa Setaani. Bonna balwanira sayidi emu. Naye ne beefuula abatakola ki? Abatakwatagana. Eyo politics bwa byabufuzi mumumanyi. Omuntu n'alaba yagala okulaga nti ono mulabe we. Ne munzikiriziganya mu ebiri obasanga onavuma ono onavuma oli onavuma oli onavuma. Naye nga bonna basimbye ku kintu kitya? Munzikiriza yaabwe lwaki? Bonna baagaana okulya eddoboozi lya Katonda ne bagaana okusinza ku lunaku olwa Ssabbiiti ne basalawo ne basinza olunaku olulala. Kati ovuma otya yakiteekawo ate nga bw'ogoberera. Mukama atusaasire tuggyeko ebisusunku ebituli ku maaso. Omwoyo wayongera okutulungamya n'alyoka akulimba nti anti olw'okuba lwe yazuukira ati ne bikyuka. Bwe yakugamba omuntu yagamba nti nze najja kutuukiriza. Omuntu n'alyoka akugamba mu Kristo bwe yafa n'alyoka alongoosa byonna n'afiirira n'embizzi. I'm sorry to say I heard someone was preaching to me such. Obulokozi n'atuuka n'okubutuusa mu kulongoosa ekyokulya embizzi kubanga Bayibuli yamugamba togiryanga. Naye ayagala kugirya kyava aleeta Mukama waffe n'amufuula owa layisi nga yafiiririra ekyo. Kugambye tonkyawa. Bambi tonkyawa. Onkyayira bwereere. Era tonsanga mu kkubo eyo. Oyinza okuba oli neighbor wange. Tonkyawa nkwagala nnyo. Bwe njogera bino sitaddeemu linnya lyo. Bwe wabaawo ekikyamu ekitandibulidde mu bulamu bwo tereeza si nze mbyogera. Katonda yatukola ki? Kino kigambo kyaffe Katonda kye tubikula. Nsaba Mukama atusaasire nga tulaba ku kigambo obulimba okweyongera. Obulimba obwo buleme kututwaliramu. Naye katusome ebigambo bino ebisembayo nti abamu bannyonnyola obunnya obutakoma nti yegeyeena. Naye okusoma n'obwegendereza ebyawandiikibwa kulaga nti kino si kituufu era ekimanyiddwa ng'obunnya obutakoma. Kituli kino si yennyanja ey'omuliro egenda okukoleeza ku kusala omusango ogusembayo wabula kyogera ku kifo awagenda okusibirwa amaanyi ga Setaani. Ekifo ensolo weegenda okulwanyisiza abantu ba Katonda mu kubikulirwa 11 olw'omunaana ezo muzisome. N'ensi kubanga akadde katutwalaganya efuuse amatongo oluvannyuma lw'okujja kwa Mukama waffe Yesu okwokubiri. Omuliro guli gugenda kulabika nga Mukama waffe azze nga bannangazi okutunona. Naye ng'omuliro gwategekerwa Setaani si gwe nange. Setaani tugenda kumwerippako bweripi. Katonda waffe yatutegekera okuba abalamu
yatutegekera kulokolebwa naye agenda okugenda mu muliro ogwo ajja kuba yeesaliddewo yekka. Nsaba Mukama atusaasire ekirimu okutubaako. Kale twebaze Katonda waffe, tweyanzizza era tukusaba Mukama otuwanguze. Tetwagala kuzikirira na Setaani. Obulimba bwonna obutubikkulire era tubuddukire ddala, twekwekemu ggwe olwazi olugenda okutuwembejja, okutuwambaatira, okututuusa ku buwanguzi ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.